Aya basi embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula byannaku omukyala gwe bayita Evelyn Lagu wiiki nga nnamba asobodde okubaate nga yategeezaako nti agenze esaidi z'omu ttaka eyo okubaate nga ajjanjabwa okubaate nga bamukyusa ensigo oba kye bayita kidney transplant mu mbeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula abajjukira yasobola okubaate nga akola kawash okubaate nga ayambibwako era nga kasente yasobola okubaate nga kafuna miliyoni nga 8 yasobola okubaate nga azifuna awo n'ebigambo byasobola okubaate nga bitandikira nga bagamba TV Lagu oba ssente atandika okuzirya mu lockdown embeera nesobola okubaate nga yakakkana nga balabye Evelyn Lagu asobodde okubaate nga agenda mu ttake kati embeera nga bwesobodde okubaate nga etambula olunaku lwajjo asobodde okubaate nga ategeeza abawagizi be n'abagamba nti Evelyn Lagu embeera nga bwesobodde okubaate nga etambula okuvaako mu ttake abasawo bamutegeezezza nti omubiri gwe gwanafuwa tebakyasobola kukola kidney transplant paka akadde kano embeera nga bwetambula oyinza okwebuuza omukyala ono ogenda ettaka okwonoona ssente zonna lwaki abasawo wano mu Uganda tebasooka kubaate nga bamukebera omubiri okumanya nti omubiri gwe munafu okubaate nga bakola kidney transplant ekyo nga tukiressaawo kale embeera nga bwetambula Evelyn Lagu yasobola okubaate nga asitula n'agenda mu ttake ne mu mutabani we ono gwe badde basuubira okubaate bajjamu ensigo ekyokubiri ndowooza bataasiza mutabani we era ono mutabani gwe badde bagenda okujjamu ensigo wadde nga kwaliwo okusika omugwa kwali gw'amaanyi nnyo nga taata wa mwana mulenzi ono gwe bayita Fred era nga bba wa Evelyn Lagu yagamba nti omwana ono baleke okuba tebamugjamu ensigo eno olw'embeera nti ayinza okubeera ku ddagala paka kati embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula Evelyn Lagu abasawo bamutegeezezza alina okuba nga adda ku kye bayita dialysis okubaate nga ajjanjaba mu mbeera eyo bakola omusayi nga bwomanyi nti ensigo erina okubaate nga system etambula bulungi nnyo ensigo nebanga erongoosa omusaayi okugyamu obutwa mweyo embeera kati bagenda kuba bakozesa ekyuma ekyo mu mbeera abasawo gye bategeezaamu dialysis buli kadde paka obulamu bwe bwonna omukyala gwe bayita Evelyn Lagu olw'embeera nti ensigo teriimu kyebaali badde nga bakola mu mbeera eno Evelyn Lagu ategeeza nti asigazaawo omutwalo gumu ogwa $1 okubaate nga gumuyamba era kati alajeni abannayuganda bayinza okuba tebamuyamba mu mbeera eno abamufunirayo omutwalo gumu ogwa $1 mbadde nkebera ku mitimbagano egy'enjawulo okuvaako nga omanyi nti bino ebintu olina okubeera nga nawe oli mu buufubuufu embeera esobola okubaate ng'etambula kebeddeko ku mikutu okuvaako ettaka eyo nga mbabuuza okola kidney transplant okikola otya nawe oyinza ogera ku website n'okebera n'olaba bategeezezza nti we okola kidney transplant oba okukyusa ensigo gyetaaga emitwalo 2 egya $. Evelyn Lagu ategeeza yeetaaga emitwalo 2 bagenda muwa just ddagala aya basi tutambula mpolampola Evelyn Lagu uno embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula abajjukira obulungi luli obaawo omukulu bamuyita Ssekisonge Andrew yavaayo ng'awakanya bino eby'omutabani we okumugjamu ensigo kati abasawo saidi z'omu ttake ndowooza bawuliriza ensonga eno omwana abadde muto gw'ayagala okugjamu ensigo era bwe wabaawo complications era dokita bonna bawulira nga boogera kakati abafuna problem oli teyamira mpekeze oli teyakola biki they don't give the blame to themselves they put the blame on the patient owulidde kakati ekyokubiri ezo transplant omuntu ali supposed okubeera ne kidney 2 ne bamugjamu emu nga zombi zibadde zikola balina omuwa medication your entire life. That's what it is going to be. Kati omwana abeerenga ku ddagala all the time for the rest of his life. Holiday ngate abadde mulamu. Ekyokusatu abantu badonating when they are dead, not when they are living. Holiday baba forms nti bobanga you have expired, can we take your kidney? That's how they donate. Naye muntu toveri muntu mulamu noga nti kidney yange yino mugitwale. Ate mwaso ngoli mwana muto. I don't think that there is anyone asinga okwagala Fred asinga nze okwagala Fred mwana wange nze muzaalira buli kimu nze nkimukolera era tewali nnyanyambye nnyo tukawaali so kati I don't know what you're talking about. Yes kakati abantu babiri omu mulamu mugenze omu bamuggyemu organ how will you know that organ gye baggyemu mwana gye bakutaddemu how will you know? How are you going to guarantee nti kakati organ gye bantaddemu ye y'omwana? Aya base yembeera bwe yali etambula nga taata w'omwana ye awakanya Evelyn Lagu kye yali asazeewo Evelyn Lagu yasobola okubaate nga yerema n'omwana n'amufunira visa bawolekere paka ettake wabula abasawo basobodde okubaate bakamutemye nti omubiri gwe munafu tebasobola kukola kidney transplant paka akadde kano ne bamuteeka ku ddagala agenda kubaate nga akozesa ensigo ey'okuyiyiriza oba eya tekinologiya ku bujjajja bwe bayita dialysis mu mbeera eyo nga bwe bategeezezza abasawo Evelyn Lagu uno ng'akuba omulanga abayinza okuba tebamuyamba mu mbeera nga bwetambula yeetaagayo omutwalo gumu ogwa $1 nga tuli mu lockdown basuulira baza mukama naye test zafulumye ne bagamba obulamu bwange si tebusobola transplant
obudde buno bagambye tebusobola naye balina okumpa treatment ya mitwalo 2 egya $. Olwo abadde bajudginga here and there twakozesa tutya sente twafuna millioni zaali 8 millioni 2 zafiira mu bivvulu bye twali tusuubira kufunamu ku sente etusigaza millioni 6. Badde nkola tests z'abadonors zibadde nazo zitwala sente nyingi okutuuka lwe nafuna ow'omukaaga gwe nafuna. Badde nyina okutambula nasooka nenkola ku documents ezitambula ezaali zigenda India ate India ne bagiggala. Switchinga to Turkey nenkola ku documents ezo tinga nyina ogula visa tiketi n'ebirala nga bw'omanyaawo. Kulaba lawyer, Interpol, biki empapula zibeera nnyingiko abantu abatambula mubeera mu bimanyi. Though waliwo era abanyambako ku byentambula naye sente ne zijja nga zikola. So nengamba naye I have to go wakiri tutandike. So wetuli tusigazaawo omutwalo gwa $. Ate already ndi mu ddwaliro bantandikako ku treatment kubanga bo bagambye bajja kumpa treatment ya mitwalo 2 egya $. Nze nali nagwamu era nezo sente mwe mwazimpa. Aya basi Lagu uno ng'akuba omulanga akyali mu ttaka eyo abasawo bamutegeezezza ebyokukyusa ensigo kubijja ku mutabani wo bikyaganye n'omubiri gusobodde okuba ate nga gunafuwa. Oyinza okwebuuza Lagu okusituka paka mu ttaka sente zonna ze boononeddeeyo lwaki tebasobola kuba ate nga basooka okukola check-up ne bamanya omubiri guyimiridde gutya basobola okukola check-up oba Lagu uno akyatugamba tuuse weewo ndi wano tukyetaaga sente asobola okunyambako nga bimwanyambako luli nja kubeera very happy naye nga wano wetuli that's it wetuli naye tukkiriza nti Katonda waali kuba ate waliwo batamanya bibaluma naye bagambye era bwe bamala okumpa treatment eyo nja kudda Uganda mbeere ku dialysis nga bwe mbadde mbeerako but otherwise bagambye vitals zange zonna ziri okay. So kino kyo tukyebaliza Katonda kubanga ate waliwo abatuuka nga ne vitals zaabwe teziri okay. So twebaza Mukama ate ekyo kiri bwe kityo twongere omusaba n'omunywererako tomanya Mukama abawe nnyo omukisa. Nze Evelyn. My number is 0776424237 oba 0753424237. Waliwo abagala okujja okundabako, waliwo abagala okumbuzako, waliwo abagala okunsabirako. Aya basi ye Lagu uyo ng'akuba omulanga wabula afande na Rais yasobola okuba ate ng'akukulumira omukyalo ono n'agamba nti okusookera ddala yasobola okuba ate ng'amutwala sayidi z'e Nakasero yasobola okuba ate ng'afuna obujjanjabi n'aterera ddala wabula n'adda Kenge nti bye bimu ku byasobola okuba ate nga bimuvaako ne gavumenti okuba ate nga yamuvaamu okuba ate nga bamuwa ku kasente. Afande na Rais yagamba bw'ati naye mpozi kyennenya Evelyn Lagu ndooza yeerabidde nti okubeera e Nakasero kyatwala sente mpitirivu nnyo eddagala n'alivaako kirabika n'alivaako kubanga waliwo n'ebifaananyi nze bwe walabanga ebibandaga nga oba akutte girasi za wayini ndooza yali alowooza nti awonye naye ng'ali alina okubeera ku ddagala ate ng'eddagala lya bwereere addayo n'alikima buli oba buli mwezi ng'addayo ku review. Kati kyekizibu kya Evelyn Lagu kye muvunaana. Nze ku byonna njagala kwebaza President Museveni kubanga kati nga nze ng'omuntu mba sisobola era nkozesa ofiisi ye okujjanjaba abantu bano kubanga Bannayuganda balonzi babalonda ani oba ani kubanga nze